Babogira ngo ileta Ssewandaji nti yomu kubasobola ogane yani ye senta mu Ssewandaji mukasa anti nze abamu mpulira bawulira naye bwe mpulira byayogedde ne mmanya nti tayina kyayogera techikola value ku bantu. It doesn't carry any water yayogera ya kati Ssewandaji yani ayinza okwogera ebyo omanyi bw'oba oyogera ebintu osooka olina okuba ne base kibayita base omanyi abantu muti baawula bintu bimu bye boogera kati ngogamba mbu yawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa abaamuwaŋŋangusa teyali Obote abazungu be baawaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa ne bamutwala ebweru naye ate wano kwali okulwanagana okwaliwo wakati w'amagye ga Uganda gavumenti ya Uganda n'Obwakabaka kati emmundu bwe yaseka ennyo Ssekabaka n'afuluma olubiri nga tebategedde baali baagala mukwata n'akola ki gavumenti yali eyagala kola ki kumukwata prime minister ndowooza yaliwo ebiseera ebyo naye nze oli bw'abanga ng'ayogera ku gundi Kyagulanyi okugenda ku Nankana ogenda mu Akokolo nze ndaba nga abayogedde yaba talina magezi abeera ayogedde yaba talina magezi si kuva olwokwo gwe oyinza okulowooza naye ensi yonna bwe gyefa ne gyegenda bw'oba olina kyokola olwananga nnyo okulaba nti buli abaali batakkiririza mu kyokkiririzaamu oba kkirizisa mu kyolowooza obaze ku sayidi yo otya kati wabaddewo olukonko lunene nnyo wakati w'abantu beeyo ne Buganda naye abo bonna abalejja n'abakuba embabbalala kwotadde abalerembuka tewali yagoba balango nga bazze okwetonda era Buganda abalango bajja ne beetonda ku kyakolebwa gundi waabwe Obote waabwe baakena bajja bennyini ne beetonda ku kyakolebwa omugenzi Obote Apollo Obote okuba nti amajege nga ye prime minister w'eggwanga yalagira amagye ne galumba ki Obwakabaka olubiri nga beetonda naye abalejja kati baaliwo ne ku olwo naye tebalwana tebavaayo naye neewuunya nnyo bw'oba nga tolisobola kulwana ng'okyayogera n'omuntu omulamu ng'ate omuganda respectinga nnyo omuntu afudde era afudde abatakyamusalira musango bwe ntusanga kati omuntu alinga Ssewandaji kati kyenva ngamba nti his words doesn't carry any water ebigambo bibwewufu nnyo byenkana nga Soviet ekozeeko ebigambo byoyo nze siyinza kumala budde ku ebyo kati bw'oba nga osobola okumala obudde ku ebyo kuba yagenze okulaba enankani omanyi abantu abamu boogera nga when they are baseless Ssewandaji ali baseless awawaala buwawaazi talina kwasinziira omanyi okubeera ng'osuddawo ekipapula omuvudde amata empewo nejja neekunta tekirina mirandira bw'oba ng'okyayagala okunenya gundi okugenda ku ntaana ya gundi n'okukyalako ewaakena ng'okyayagala obbanenya sooka onenye Buganda nga Buganda community yeekoze ekyati mu 1963 okulonda kwaliwo nga UPC DP ne KY be bali mu lwokaano ne wabula waafuna obuki obululu obumala obwenkizo obumufuula akulembera ki Buganda nga Buganda ekibiina likimanyiddwa nga KY omanyi bwe kiggwayo Kabaka yekka kyasalawo waakiri kyegatte ku Obote kireme kwegatta ku muganda munnaabwe gundi enkwe zaavadda kireme kwegatta ku Beni Kiwanuka kati baba abagamba nti batuukirivu nnyo lwaki ekyo tebakiyomberanga nti baakola ekibiina obululu bwabwe nga buganya okuwera abandi badde basimba emabega wa Beni Kiwanuka basimba omabega w'Obote omulango bagatte obululu era ye n'abagamba nti obwe kiri nsanyuse nnyo okubalaba buli kye mwagala nja kikola era ekimu ku bye yakola kyekyo kwa kulumba lubiri n'awaŋŋangusa omutanda teyamuwaŋŋangusa omutanda n'awaŋŋanguka olw'embeera yaliwo naye okumuwaŋŋangusa kyo kyakolebwa bazungu ekyo saagala abantu baleme kubikola ki babigattaganye kakati mu byonna kyendiko nti baleme kugamba omwana alabye nti nneyo embeera kati erikomadde okuba bwete embeera eyo erikomadde
nti muli beera dinka paka mwewalagana n'abalango mwewalagana n'abalango kakati gatuvuddeyo eyo bw'obanga osobola okunyiigira Kyagulanyi kuba yagenze ku malaalo lwaki tonyiigira famire eyavaamu eyatta Ssekabaka Muteesa eyamuwa obutwa ate n'obanga wagisembeza nnyo muyita nayo mudda naye eno buli mukolo aba ku mwanjo nnyo ne mu rediyo ya Buganda alinamu shares yani famire y'Abajoyce Ssebuggwawo mwe muli omwana waabwe muganda we mwe muli omwana omwala yagenda ngabo bo temubanyiigiranga nga mubasembezza nnyo ne munnanka yonna baba wasanamu ate baba wasamu ekyabantu nakyo bakikwata bubi Ssebuggwawo si sengaawo n'Abagereka nedda ngamba Joyce Ssebuggwawo si sengaawo amuyita ati okimanyi nti Ssebuggwawo linnya lya Bamusu ate Nabbosa ndiga kati gu Joyce wandiga muwala wa Sseka nnyo era muganda w'oyo ye yagenda wa Ibulaaya era yamanyiddwa ku kyokuwasa omugenzi gundi Ssekabaka Muteesa naye nga bo tebabakyawa so abo babasembeza balina n'emigabo mu Bwakabaka ne mu projekiti z'Obwakabaka balinamu enkizo n'emikolo aba munnankani nnyo ate era ne mumwesiga nnyo ne mu biseera by'omutanda okuwasa ye yali mu nsonga eyo kakati wenneewuunyiza abantu Kojja Kagato bw'obanga Obote alina ebyo bwe bityo bye yakola Obuganda tewaliwo omuntu akoze Buganda bisinga ekyo gye bali gwoba oyagala olwaleero kakati genda olaba obuwangwa obuli egindi eruweero ng'oyo yabuleetera okubeerayo ye temumukyawanga oba baleeta buleete nga kale oba munyiigira nnyo abantu abakola Buganda abanyiiza obwakabaka bwa Buganda gw'osoma ddiini ki ndi Protestant wali ogenze kenda mugongo esebo mirundi emeka mingi olowooza lwaki abantu bagenda enda mugongo kujjukira bali abantu abattibwa abajulizi ani yabatta Mwanga kati ku Mwanga n'abajulizi ani bwe mwanyiigira kubanga Mwanga yali kabaka wa Buganda abajulizi nabo baali Baganda era banyiiza kabaka wa Buganda kakati ku bonna ani gwe musinga okwagala naye bakati obani gwe banyiigira era lwaki abantu aba Buganda abanyiigira Kyagulanyi olwayogenda ku malaalo tebanyiigira n'oli eyatta abajulizi ate mwana attunga ku lunaku lw'abajulizi ate nno basinga kutendereza nnyo ate Bwakabaka bwa Buganda kubanga bwe bwaleeta ekitangaala n'eddiini bwayita Abaminsani okujja wano era ate mu kuyita Abaminsani eyabayita ye yabaaniriza kyokka waliwo eyali kitaawe ye yali teyakola ki yali abagambye nti temulina muleme kulowooza nti ate okusoma kwe kusinga ki omuntu kabaka wammwe kakati ng'oyo ye tebamunyiigiranga kwama olina okuba n'ebintu by'olowoozaako nebyotamalirako budde ekirala abantu waliwo ebintu ebimu ebibeera biriwo ye problemu eri ku gundi yaffe ku ggwanga lyaffe nti abantu baleka ekintu bwe kibanga okirimu bwoti okikutteko okiyuuguumya ng'olwo bagamba nti olaba Ssaabasajja gw'olaba mu kamwa kati nze wano bajja kugamba nti Obuganda obwemudde mukola ki naye ate singa bo bwe babaako bye boogera nga balina bye boogera nakyo ngambe nti Ssaabasajja yaba abyogera kuba baba nga bivudde bwabwe nga bivudde Mmengo nakyo njogere bwe ntyo kakati ekyo kyekizibu kye tulina nti singa bwe tujanjawaza ekintu nga tukifuula ekya Buganda n'ebintu bya Buganda singa tubirongoosa nnyo ne tubiwanika ku extent gye tujanjawalizaamu Buganda so mu mbeera singa tufunayo n'omuntu azze okuvuga ennyumba kuba president nga Muganda singa ffe tusinga okukwata ewazibu kakati nze nkubweyo ekyokulabirako kimu mu Uganda yonna ffe tusinza gundi population Abaganda bebasinga bali ebukadde 646 ne Buganda nga Buganda nnene Buganda erimu abantu obukadde nga 642 around there President okuwangula obwa president bwa Uganda yafuna obukadde bumeka obw'obululu bwali around era 6 singa Abaganda bonna
nga abasoga nabakite tubanna bakugenda ko Kyagulanyi afuna busatu n'ekintu yenga Uganda yonna kakati singa abaganda bonna obukadde omukaaga mu emitwalo 4 bakwata obululu bwabwe ne babuwa Kyagulanyi bonna ne babuwa Omuganda nga tutandise Kyagulanyi atandiswa ino obululu obukadde mukaaga mu emitwalo 4 ono yafuna emitwalo obukadde omukaaga omwerere yali atuvuganya ngate tulina abaali bavaye mu godi twali bali ne block of vote ya fenti ng'abaganda bo webuli ko ekyo tebakyogereranga nti abaganda tebalonda muganda munnaabwe bambulira olunaku lwe semwogerere mu 1996 yesimbawo ne Besigye yesimbawo semwogerere yafuna obululu mmeka nga yali muganda seban gundi yesimbawo semwogerere mukyana mugumu si kinana mugumu yafuna obululu bwe naye mwenna ebyajja bubi naye ngamba mu 1996 mu mukaaga yesimbawo ne Besigye yesimbawo ne President Museveni naye ne UPC ne yesimbawo ne baani naye kati kyembuza abaganda bonna singa baali obukadde mukaaga baamuwa semwogerere kyekyandibaddewo abaganda bwandibadde bwe buli muntu lwaki abaganda beegirira nnyo ku kino ekintu eky'omuntu omu Kyagulanyi kyagenzeko ekyokugenda ku malaalo ne bataviirayo ku kiri tiye naffe okumalawo ebyo byonna byonna ebitutaataaganya naffe tuba tumaze bwe tukola tuti lwaki ekyo tebakyenyigiramu ono katula tufuna obukulembeze ne budda mu mikono gyaffe naffe tusobola okukola ebyaffe ebisigadde tuba tusobola obbiisaawo nga bwe twagala ekyo tebakitunulamu mu 2021 singa mwalimu omuganda eyeesimbawo mu 21 abaganda beesimbawo baafuna obululu bumeka be batera okusemba ne bawangula semwogerere bamuwangula ne bwazaalibwa ng'abaganda weemuli tekyandibaddewo kuba ekintu mukyagala nti nabo be balina okwekyekinga lwaki kakati bavaayo ne balwanyisa nnyo Kyagulanyi bamulanga ki buli avaayo emundu agitunuuliza ki n'ebibiina byonna byonna ebyopposition byonna byabaki byabaganda byonna birwanyisa Kyagulanyi ng'ate ekibifuula opposition kulwanyisa gavumenti eveeko naye ate balwanyisa opposition munnaabwe okwo kwe kutegeera kati abo be basewandagi bampuuga bana nze mpuuga simuyinaako buzibu kubanga sirina ki byebibiina nanti ebiza bitandikawo kulwanyisa ne bwabanga kati kubanze takijjangayo directing ng'ono bwe yazze mbu yampalampa eno n'okumpalampa neŋŋamba akuzzeemu ne leero laba akaberege akuzzeemu oyo nagambye nti ebigambo bye tebikalinga ene water omanyi abantu bagenda ne balowooza nti kuba okubidde agembo kitaawe mutaata we yattibwa Bazili Yokero ani mutaata woyo wa Sewandagi yamutirawo nti Bazili Yokero yali ku biragiro by'Obote Bazili Yokero era tayinza kwerabira atuwulire taata we bamutta mwaka ki omanyi kakati ye gundi bagamba nti alina emyaka ngaaga 5 oba 5 oba 45 Museveni yakamalako emyaka aga kakati Bazili gundi yalina emyaka 5 nkunga Museveni ajja Bazili yakeera ku makya n'agamba mbu mugende egindi munzitireyo gundi oba lwali lutalo mu bangi abattibwa ndowooza n'owuye mwe yali kati singa kitaawe yali afiiridde mu baasi nga zaatomeregana yandibadde kati agamba ndi baasi mbi zive mu Uganda yanironyeza abazimba oluguudo nze nagambye nti talina bigambo by'amagezi biyinza muvaamu Kojja Kagato mu mbeera eyo abaganda nga balaga obusungu bw'ekika ekyagulu ne famire mweyo ku Kyagulanyi kyakoze ne famire ya Miria Karobo tebagikyawa nze nzaalwa Kawempe naye nga naffe nga tugendayo kuba oli yali mutuuze whereby nti na wano tulinawo abantu nga gundi yafumbirwa gundi oli bwaba naye ate nabo bandikyaye nnyo famire ya Karule anti muwala waabwe yafumbirwa omusajja yajjawo ate era nti ne kumufumbirwa waliwo ensonga eyamufumbizisa gundi yali agenda kufumbirwa prime minister eyaliwo Miria Karobo yali agenda kufumbirwa Kaggwa Apollo Kaggwa waliwo gwe yali agenda okufumbirwa ne bamubuuza nti ofumbirwa otya prime minister wa Buganda nga waliwo wa Uganda naweeyingamu ekizito kati nakyo bandibadde bakivumirira abantu bonna abaali n'Obote nga obwakabaka okutuuka okusaanawo baali Baganda naye bo tebabavumirira mwalimu Bakirya mwalimu Bakitaga Gaweera mwalimu Eridadi Muwonge mwalimu ba Blasiyo Kavuma mwalimu abantu bangi abaali bamuwagira
nabo bonna bamusaazi babeerako naye ne babu mayanja nga bonna tebabavumirira lwaki muvumirira omwana olwokubanga alina kyaleeta bw'oba ogenda kwesimbawo kuba pulezidenti ng'omanyiri oba pulezidenti buba bwa Uganda yonna bw'oba onoonya kye bayimbirira nti Uganda empya gye baagala baagala enkyukakyuka okujja kwazo omalawo ebizibu ebibadde bizireetawo n'abalanga obeetaagamu ogenda okutambulizaako eggwanga kaakati bwe twagenzeeyo wawulidde bagamba nti gw'oli muganda tojja eno aba bamwaniriza bulungi kaakina n'amutwala emmaka ge ne beekubya n'ebifaananyi kaakati ekyo kyokka abantu bobote tebajjanga Museveni tagendangako ye pulezidenti naye nga pulezidenti Museveni waali yennyini his excellency tagendangako ku malaalo gobote n'ateeka ku kimuli recently wano Jozi speaker we yafa olanye ebigambo byali bingi nnyo enfaaye era taata olanye yayogera ebigambo bingi nnyo ne president Museveni yasituka n'agendayo n'agenda ku malaalo g'olanye ate kye tulina okumanya kiri kimu nzikiriziganya n'abantu abagamba nti okufa kwa Ssekabaka Muteesa kwava kwani Obote bayinza okuba nga bagamba nti oli yamuwa obutwa yabuwa oli omuwala muwala wa Ssekanyabo mutwali ekiyinza okuba ekituufu Bassekabaka abataafa nga Obote yabawaŋŋangusizza ababaviirako okufa mwabalanga mulina kye mwabalanga nabo mwavaayo ne mubavumirira ne mubakyawa oba baafanga nakyo death kyeki enfeetu nga olina okufa ekintu kyonna okufa teri yabadde wakufa lwakuna n'afa lwa mukaaga teri ayongezayo kufa kwa muntu oba nakutta buse olunaku lwozaalibwa Katonda lwaba yategeka ne lwolikola ki kyova olaba nti n'omuntu ng'obadde ofunye omulimu olukuwanga omulimu bwoti ng'otandika okulowooza olunaku lwoliguvaako bwe bakuzaala koolaba balwana ennyo mumusibe ekirire omwana mumulengeze mumufuwe mukamwa baba balwana kuba kufa kitegeeza nti batandise okumanya nti wadde bakuzadde naye olina okufa so balwana ku binaakutta mwe mwagala kugamba nti omuntu nga bamuweeredde obutwa e Bulaaya Uganda yali esinze obujjanjabi obw'amaanyi oba Bungereza naye mwe Bungereza yadikira yalingako nti nno ono bamuwadde butwa bakugambako nti emmundu ezaavuga mu lubiri ze zimusse kitegeeza nti okufa kwali kujja kubaawo naye lwakuba nti abantu bo balowooza nti yavira kakati abantu bonna mu Uganda waliwo abazze bafa olw'okuba waliwo embeera ebaddewo nabo abantu bateekeko oyo omukulembeze abaaliwo essaawa eyo ababeera bafudde mu biseera by'omukulembeze abeera aliko era ndowooza waba avuddeko gwe tutandika onnenya nti gundi yafa ku lulwo ng'oli bw'agenda abagenze okulaba ku ntaana ye nga mutandika obbawalana nedda ekyo kijja kubeera kya bugwagwa eri abantu abamu ate kiba kyamagezi nnyo omuntu okusalawo okulaba nga amalawo ebintu ebibadde bibaawula aba mugezi nnyo ye koja kagato ani yandikoze reconciliation eno bano balinga abaganda nti bakyagula ensi yabadde omutuufu okikola ani yandikikoze omutuufu yaani anange kyembuuza omuntu yenna njagala kati abantu ng'enjala ebaluma mulinawo omuntu gwe mugamba nti gundi yalina otuwa emmere gye tunaalya yenna agireeta mulya buli ennyonta bwe beeruma abantu waliwo gwe balina okugamba nti gundi yaleeta amazzi ge tulina okunywa ali newotunuulira kabibere byawandiikibwa abasajja bannaggwano baaliyo naye olaba Katonda yanoonya omuntu yali tayogera gwe yatuma agenda giya abaana ba Isirayiri kakati ekyo nakyo nakigamba luli abantu nti omuntu gojja kubanga olowooza nti oli w'amaanyi nnyo oli wa kitalo naye nga gundi ye Moses Kyagulanyi ate era Kyagulanyi alyokanga najja atwolesezza abantu be twali tulowooza nti bagezi nti bulijjo basiru abafungudde bonna era ojja kulaba nga na buli muntu na ministry na ki ojja kusanga abagwagwanga babadde bonna buli muntu nga avaayo byalina okukolera eggwanga ne gavumenti eyamulonda mu kifo mwali nga yabivaako ali ku Kyagulanyi era kyebaliko natuuse n'okuwulira n'afungula obukete omwogezi wa poliisi n'amulagira ddala neŋŋamba nti kale ono naye akeeza abaana be ku ssomero abaana bwe tebamugamba nti dadi binga byoyogera ate singa totutwala ku ssomero ojja kutuswaza kuba bw'oyogera mbu abavubuka ba Kyagulanyi batuuka ku mmotoka ya poliisi ne bagifumita omupiira ogusooka ne bagifumita ogwokubiri ne bafumita ogwokusatu n'ogwokuna emmotoka neekola ki netuula mbu ne babba n'ekidomola ky'amafuta ku mmotoka kabanga lyeriko abasirikale nga abasirikale batudde kuli balina emmundu ono najja nifumita emipiira gyonna ne mwenda ate kubanoonya bunoonyi luvannyuma kati
nga waliwo n'abeesibidde mu maaso ab'amaanyi ennyo abo abatuula mu maaso abakulu naggulawo nabba mu laptop nga ne dereva mwali watuddemu n'abalala babiri nabba mu laptop n'agenda mwene mulira atunabanoonya ekiro tujja banoonya ekiro oyo omwogezi ayogerera poliisi kitongole kya poliisi kya Uganda ayogera teyatidde nakumalayo statement z'akola neŋŋamba bano be bantu abatetenkanyiza eggwanga be bayivu be bakugu poliisi ennamba gwekwasa lipooti genda ogyogere eri amawulire gw'oli osobola okuvaamu ebyamagezi abasirikale abatendeke abali ku mulimu nga ebiseera by'okulonda nga bagoberera presidential candidate ne bafumite olaba ne bwe kiba kipapula ky'amata ne kiyabika oli n'akikuba bwe pu ne kyabika omusirikale omutendeke ekyokukola abaakimanyi naye ne bafumita omupiira gw'emmotoka kwali ne bafumita ogwokubiri ogwokusatu n'ogwokuna nga batudde bati basanyuka iyo ono amanyi okufumita bannange ate ono afumise guno katulabe oba ne laptop anagitwala bannange nno n'ekidomola ky'amafuta kikino davayo ngona kijja wansi eno ngona kijja wansi bakomanda ne batunula nga babitwala bakomanda eya diployi ngabo abayiteyo bonna abateeke mu kkomera bwe baba nga babafumitako emipiira nga bali ku mmotoka babakwate bamanyi otulaga bulijjo ebintu bakubye emmotoka yino gye bakubye nabirwamu ne bajasa naye oba kino kite bagitulaze gwayogera n'otagamba naye bwe banagamba ndi gitulageeko tunalaga ki so okujja kwa Kyagulanyi afungudde abantu buli muntu gwe twali tulowooza nti mugezi atwolesereza wano bw'atalina magezi bulijjo bwe tumuwaayiriza nti mugezi nti muyivu bulijjo tubawaayiriza nti wakitiibwa leero tuzudde nti tewali tubawaayiriza buwaayiriza bulijjo kati no batusonyiwe baluwa ani atagalina asonyiwa andi bulijjo tubateekako ekintu kyebatali kati tujja kusaba Katonda yaba tusonyiwa abantu we impersonated them oba twabayita ab'ebitiibwa twabayita abayivu twabayita abategefe abantu abamagezi so nga ki tebagalina ennyanya envundu afazaaliko osobola ogijjamu n'ogisuula naye obutiko nga buvundu obutiko nga buvuze tosobola kukajjayo tosobola kukakuula nalabye Jim Akena nga naye alireactinga ku nsonga eno Jim Akena bw'aba yalireactinze ate ye yabadde mutuufu nnyo kitegeeza nti nja kutandika okulowooza nti bye boogera bituufu nti tusosola bwe kiba nga Jim Akena mwana wa muwala wa Kalwe wa Nabunnya mujjwa Buganda mwana naye ng'ate ffe tuvuma taata we ng'affe twamuwa maama we olwo bw'anaakwatira mu kisibo kakati awo we neewuunyiza yagambye kituufu taata wange alina bye yakola naye teruliggwa ne bw'aba alina bye bakola twajja ne twetunda kakati abo nga tebaba bandi bavumidde wali nga bazze okwetonda abo abeeyita abamagezi naye abantu abagezi bano bwe bajja ne beetonda baasirika era bakkiriza okwetonda kwabwe era tebakinyegangako ajuzi n'abakatikkiro ng'anoonya ettafaali talina kintu kya Uganda kyataatuukamu kati ye bwe yagendayo bamugamba ebyo nti agwe genda mwatwogerera bino ate buli wamu yajjayo n'alirinyira n'ennyonyi kati ekyo kyenvudde nkugamba nti okujja kwa gundi kutuyambye nnyo kwa Kyagulanyi ate era nkugamba kino abantu bangi nnyo Kyagulanyi abadde bajjanga Buganda ne wabayo abajja Buganda ne bagwogerera bino ne babwogerera bino ne bagwa Kyagulanyi tajja kugwa ne bwe banamwogerera ebyenkanabwa Kyagulanyi tajja kugwa ne banatandika obubiina ne bwe banayogera natandika obubiina ate ne buviira ddala ate kati n'owulira Sewanda giki ye sentamu Mukasa yeddira mbogo alimirira Kyagulanyi ow'embogo muki ow'embogo munne olabira gwe nagambire nti oyo gayi talina kimuvaamu kyendowooza kuba kyamagezi olaba kawundo kawedde mirimu simanyi enkola y'abazungu eno gye baakozesanga bafuna bakiifu ate bajjajjaffe okutulugunya ffe bennyini era yeri mu basajja bano wakati olaba Mukasa omugezi yenna omuntu anaakulembera okumala ebbanga eggwanvu bw'akola kati ekyo pulezidenti w'eggwanga tayinza kitunuulira amanya kyayagala kituuse kiyidde bano mbatadde wembaagala kati ojja kusanga oli nga ye Mutumba ono nga ye Mutyaba oli nga ye Mubiru ng'oli ye Nsubuga oli nga ye Nyanzi ng'oli nga bonna balwanyisa Kyagulanyi era bwe kiri naye ate oluvannyuma era bajja kugwa naye bajja kugwa n'abatumye abalwanyisa Kyagulanyi bajja kugwa n'abatumye olaba Sewandagi Wambogo abiri kwa Mbogo munne era ogenda okula simanyi Lubega Wangabi ogenda okula Lukwago Wankima ati bonna nno bajjajja omu ow'Embogo yakongojja Kabaka ow'Enkima
yateekako kabaka oyo kuba ne maaso ga kabaka tafukamira omulala yinsereko abo bammere bakobe era omulanga amafumu gatunuliriza naye bonna bajja kugwa naye kuba ne gye basookera yonna baagwa bajja kugwa naye abatuma ku mulimu ogwo. Gwe sooka obuuze nti abo bonna abalwanyisa Kyagulanyi bakabeera mu bibiina bimeka. Nawulirayo omulala avulungutana mbu Kyagulanyi yakolera ki Buganda bwe waaliwo kino yonna muwulidde ne ŋŋamba nti wulire ate tubadde tutenda vakedo kuvunda naye ate laba ekitaffe eri kati Kyagulanyi mwali mwagala akole ki mwabakulu ku ye nga temulina kye mwali mukoze mwe muli bakulu ku ye mu byobufuzi mwakabimalamu emyaka over 20 emyaka Kyagulanyi gye yakabeera mu byobufuzi waliwo abakatwala ebisanja ebisinga ebiwera ebisanja bina n'abamasanyaze baganoonya ku mwana eyakajja ate basiruwala zino platform eziri no tebamuganya kujjayo wabula ate bateekako abaabwe be bamukuba kakati naye gundi talina radio na TV gyagenda waliwo ne gye yali akyadde ne RDC n'abagamba mbu bwe mumukyaza mujja kundaba gundi Kyagulanyi tabeera ku radio naye oba byakola bitutuukako bitya kitegeeza radio zammwe ennafu okusinga wetumulabira kubanga olunaku lugenda okuzira nga lutegedde bwatambudde kati omalira ki obudde ate okubeera ku nebbali omuvumire okwo gira ddala ku mikutu kwabeera awo womanyire omuntu ajja okukusuula ne kyoli nakyo. Naye kojja Kagato abaganda bano abaliko essaawa zino bwe batwe beeyisanga ne ku mirembe gy'abasemogerere era mu UPC mwalimu Bakaya Kibira Basebirumbi bonna baali ba UPC naye nga baganda ng'era bakola ebintu ebikyunya baki abaganda bannaabwe ne batta bagundi bannaabwe bonna esegeza abaganda bano bavudde eddanga sibaagala kubeera tebaagala kintu kino kukibeeramu nga bye bakirimu. Gw'oyagala kugamba nti mu kutta abanyankani abajulizi baleetayo abantu b'amawanga amalala abatta abajulizi ate nno mwana ttu omanyi bwe mubanga mwogera mu bintu ebimu mumanyanga abantu be muli nabo wawuliramu mu batta abajulizi wawuliramu ndi baleese gundi weggulu gundi weerira gundi weegindi gundi weegindi wepakwakyo bawa byaggwera wano eyabatta wa wano baali baana ba wano ng'era babattidde wano kitegeeza nti abantu bwe batyo babaddemu emyaka gyonna era bali baawo emirembe n'emirembe era ojja kugenda okulaba nga ebitongole ebisinze okutta bannayuganda nga bibadde bikulemberwa baganda ebitongole ebisinze kati ndabayo waliwo omwami akulembere yeddamulira wa iso Wembule yali ekulemberwani Wembule yali ekulembera Kayanja bwe yavaamu baagiteekamu Serunkuuma kati lwaki olowooza lwaki abalala babyebalama ogenda okulaba nga ayina enanka nti bamuwa kitongole ekyo olowooza lwaki bwe bagamba bali babana simanyi batta abaana ba boda bakola ki nga ye kitatta ow'enkima onfuna bwe bagira nti eno gundi eno simanyi kalangala action nga ye kakooza ow'ente kati so tugende mpola ensi tetugireeta kumala naye abo bonna weebali era temulina kye mwali mbakoze naye mubuukira ku ono eyagenze ku malaalo wewewunyiza entegeera y'abantu naye kati kojja Kagato katukozese just reasoning babadde baagala Kyagulanyi afuuke president obululu bwera nga buleke kale oba bo batubuulire engeri gye bategeera ennyo ani yandibadde omutuufu ogenda okuba nti bakwatagana n'okuzzaawo enkolagana n'abantu beeyo anti kyeki kye nakugambye nti oba kyabalumye bulabe kyabalumye okubanga Kyagulanyi akibasooso kikola akibasoose emyaka emeka kuva mu gyenkaaga yafa mu 69 okuva mu 69 n'okutukula leero nga gwe tokirowoozanga kitegeeza magezi g'otalina bwe kibanga okuva mu 69 tokirowoozanga ono nakirowooza okuva mu 2000 20 mu gumu gwe yakyandika n'akirowoozaako n'akikola leero then kitegeeza nti ye mugezi yasaana Kyagulanyi yasaana kikiba kitegeeza kati awo Kyagulanyi abaagassa emito gy'ababitiibwa kati abo bonna ababadde balowooza nti bategeerera Buganda gundi aba abasukkulumye
Kyagulanyi bwabanga yasaze wagenda alikonsayiringe n'abantu betulowooza nti baatukola ekibi tutegeeragana embeera yeggwanga litulina okubamu otherwise tetujja kubaako gye tulaga nga mulimu betutakolagana nabo. Waliwo eggwanga eriyitibwa Cuba n'Amerika balwanira omukutu gundi kanaalo baali bagitanga Panama Canal. Cuba ne gundi bagirwanira nnyo ne balwana emyaka mingi mu biro bya Fidel Castro. Era ebiseera ebyo omukulembeze yali Nixon n'asalawo obutaddayo kukolagana naki na Cuba. Neje buvuddeko awo gundi ng'agenda okuvaako Obama ne bagamba naye bwe tutakolagana na Cuba ffe tuba tufiirwa. Cuba ye producing abasawo, Cuba ye producing ebintu. Ate abantu baayo bali determinative ate bamanyi bayigiriza abantu okwagala ensi yaabwe. So tubeetaaga aba Cuba. Nga tubeetaaga. Buganda yeetaaga Kyagulanyi. Okubye byline. Mu byonna bye mukola mu bikole. Naye Buganda yeetaaga Kyagulanyi. Ne Uganda yeetaaga ani? Kyagulanyi. Kuba bukya Kyagulanyi avaayo kwesimbawo. Kababa minister kabebali buli omu baba abese buli kyageraageranya akigeraageranya kwani ku Kyagulanyi. Kitegeeza nti abantu abazze besimbawo bonna tebabadde wathe. Bate bazito wachenkanidde awo. Yate kati mbadde manyi Buganda wate wano yandibedde n'essanyu ennyo. Anti nze nina ekintu kye mbadde nzija ndaba kuba nze mbaddewo okuva mu kulonda kwa 63. Nga ndaba okulonda okubadde kubeerawo kwonna. 63 waliwo okulonda. Kwe kuli kwegambye UPC KY ne bani bwe bagirira. Obote avambwa prime minister afuke president. Obote teyavambwa prime minister. Ye Obote bwe bagamba Ben Chwalukaba yagamba nti Ssaabasajja yandibadde prime minister nze nembeera president. Kyajjako Abaganda kuba bali tebabitegeera. Omukulira otya? Gwobeere president nga yeye prime minister. So nga ye kye yali alengedde. The constitution yali ekoleddwa yali ewa prime minister amaanyi. Okusinga ayagala ye ngwa mu Uganda ate omuyivu ategeera yali ayagala bwakiri Ssaabasajja yababeera naki n'obuyinza. Naye abatabitegeera ne bagamba nti oyo kayogedde kiwakiri twegatta ku UPC. Ne beegatta ku UPC. Kye yabakola. Na guno gwaka kye kibavumisa ate Kyagulanyi. Kale lwaki batwasamira? Naye nti kye nkugambye nti Kyagulanyi okujja. Kutulaza abantu bwe bategeera era kyovola abatalina magezi gavaayo ne kulabika nga Bassewandagi. We baviiriddeyo ng'eŋŋaŋa. Eŋŋaŋa ogimanyi? Gimanyi. Oba ate mpa abaana. Naye mumanyi. Kati bwe bityo ebyo byo buli kimu. Betegeeza Kyagulanyi bamukuume nnyo kubanga tebakyamuyigirako nnyo. Bo bennyini bajja muyigirako lwanso bamwetaaga nagambye nti Buganda ne Uganda beetaaga ki? Kyagulanyi. Yawaliriza n'abantu abamu nga prime minister w'eggwanga avaayo n'agamba nti bw'ajja eno temujja. So nga ate nze ndi wano nze siina muntu gwe saagala lwaba alina byayogera ne sibiwuliriza. Kuba kwe nsinziira okumanya oba ategeera oba takola ki? Oba tategeera. Yandibadde abaleka ne bagenda ne bawuliriza byayogera ne basalawo okusinziira ku bibyo ne ku bibye. Naye bamulagako nti byotugambe tebirina ate makulu. Yagamba nti abo abantu bajja kulaba nnyonyi gye yali agendeddemu. Yalaba kiri bakiganye bakijeemedde bagenze. Bajja kulaba nnyonyi ne tumugamba abantu bewamwe nga bayina amaala emyaka gy'omaze ng'ogendayo kwolwo lwe bajja ennyo. Ate nga bujja abadde agigenderamu. Kati ekyo nakyate omanyi abantu abamu beekuba penalty. Waliwo okwetunuzaamu emmundu olina gw'okuba ne weekuba wekka. Kampeyini za Kyagulanyi oziraba otya? Zitambula ng'abantu abalala batambulira kuba neza President Museveni zitambula. Siziraba ezo siziwulira. Nze anti ate saakula ntyo. Nze zonna nziraba. Neza gundi neza Mafaabi nziraba neza Mubaraka nziraba. Neza anti oyo yes sinafunako lwati kozi byerukuŋŋaana kugendawo okwo. Neza abalala nziraba. Vibe eri etya? Anti nze vibe si kyekikulu. Content gweyagalamu. Nze njagalamu content. Omuntu bibogedde bigattako. Bibogera bituyamba oba tebituyamba. Kati nze bwe mbeera bw'osituka n'oyogera gundi mubi nnyo temukola muti gundi mubi nnyo nti yes. Oli n'ayimuka n'ayogera ebibye n'ono n'ayimuka n'ayogera ebibye kati nga nze ngattagatta ninda lunaku luli nze sirina kye njogera. Kyagulanyi wabadde atambula alaze nnyo ebitundu byatambuddemu okusinga nti babikubye obwavu obutagambika. Yatuuka mu Busoga n'agamba Busoga tewali kitundu kigagga ate nga Busoga yali industrial area. Kituufu. Ate kituufu tebyaliwo. Gundi Busoga teyali si Busoga azisaaki. Jinja. Jinja. Kogatta n'ebitundu bya Buganda bye bayita Njeru.
kuba amafactory agamu gali njeru eri Buganda kati nga Uganda Electricity Board egundi amasanyanze gali Buganda Nairo Brewery eri Buyikwe aho bayita Buyikwe gundi eri Naitiro eri Buyikwe ale Nairo ki omugga anti omugga teguyinza gamba ndi guli jindi kuba yeba boundary bakomoko ne badde kali chegesa njeru ali eri kuba njeru yasokera dala ngova kude kumwala kumugga tubeere ba magezi agasinga bo ogenda okutuuka ku mugga osooka njeru noli okutuuka ku mugga kyogamba nti omugga kati gwe bwoba ogenda ejini Nairo Brewery ogisanga omaze kubuuka Kiira aje osooka kati ate ogamba oti anti eri anti ne wali ndabawo njeru kiwa after Nairo bakuteerawo nti awo bayitawo Nalufeenya ekyalo bakiyita Nalufeenya nga wakasukka Kiira nze nali mbeereye emyaka Nalufeenya ekyali barracks ya poliisi nakolerawo okwo awo so bayita ku Amber Court side Amber Court wali awo round about eri wali nga ngovudde jinja bodi eri awo kuno kide kamuli kino kigenda kibate kigenda kamuli Tororo Road ula lugenda jindi bujagaali unalukuzayo mu town ejinja awo Amber Court yeyo wali amayumba ago ge bayita Amber Court nga bwe nagamba ndi Mosa Court ebiki so obwavumbu buyitirivu nnyo mu bitundu bya obwavumbu bwandibadde gye buli era si buli kitundu nti kirina ssente naye nga obusinga obungi bo bagamba ndi bwava ku factories zijja factory ozijja ejjinja eva amasanyaze n'ozizza e Kampala ne Nakawa Nakaseke ndaba nga abaali basenga vuddemu nga zeemu ekifo nga kiri established ku kintu ekyo n'ojjayo factory ezibadde ziri ejjinja n'ozijjayo n'ozireeta e Kampala ate amasanyaze otandika okugabunye e Kampala mu bungi nga sejjinja gaali wali ekyo yali nsobi kubanga kugenda ku muzikiti kunoonya basiramuka ate n'ogenda ku muzikiti ate kyopala manze nvumirira nnyo ekya kyaki ezisako ebizindaalo ate oba already gwagira oli mu kyaki mwennyini ate lwaki olekanya ebizindaalo wandibadde ogenda gye batali gye wandibitakoze eki 29 agenda Masaka naye Masaka yeesomye bagamba nti bajja kumuwa buwagizi baani Masaka anti Mpuuga ye Masaka anti agamba nti Masaka yagikulira Masaka si yagikulira Masaka Mpuuga ye chairman wa Masaka district ye MP w'Ennyendo Mukungwe Nnyendo Mukungwe si ye Masaka Masaka singa meya wa Masaka yayogedde oba chairman LC5 wa Masaka nga yayogedde oba woman MP wa Masaka kubanga yabantu abamala kugundi ezo district zonna bazisalako kakati oyo twandibadde tuwulira naye waliwo ekintu kyesibintu byesitwalira budde omugwagizi omukubi w'enduulu ogamba nti ffe tetujja kusamba mupiira ng'okuba nduulu oba olina kyokoze oba tolina kasaba gubaayo ne gusambibwa gwe tolabanga mipiira gisambibwa nga tekuli bakubiba nduulu ne mu covid gyaliwo abantu basobola okulonda n'okulonda ne kubeerayo nga Mpuuga taliiwo era Mpuuga bw'alifa okulonda kugenda kusigala nga kukyabeerawo ate Mpuuga tetwagala balowooze nti Mpuuga yategeerera abantu b'e Masaka okujjako nga basiru ekyenkanidde awo okuba nti Mpuuga yasalawo nti ono mumwagala ono temumwagala abaagala Mpuuga aleka kibaguza naga nti nze nsalawo yengaani ng'ate naye balonze mulonde mu constituency ebeeramu abantu bameka batono ddala akiikirira district magombolola 3 asikira magombolola just ate kati akiikirira amagombolola otandika otya okwasama ng'ogamba mbu abantu beeno tebajja kulonda abantu nno nga mbeera ye ne Masaka ne DF ye besinzira Masaka tebasobola muwangula Masaka waliwo neyabadde ayogera bw'atyo ku Karamojja tebazze ono yabagaana waliwo neyabagaana e Rubaga simanyi Majambere yabagaana e Rubaga bajja oba tebajja kati nze mulimu ebintu omuntu ayogera ne ngamba nti oyo ayogere nti ekyo tuleme kimalirako budde kakati oba amanyi nti gwe talina maanyi lwaki yali amugwe yeebirippyeko lwaki gyeyaddukira buli bwamu nga bamulemerera agambye mbuye nedda bwaba omanyi okugamba kwangu nnyo nange nina mukwano gwange ku Monday was it that's yesterday yagambye mbu ayagala genda America ne mugamba genda oba olowooza nti ogera bwogezi bagamba okugamba kwangu naye okukissa mu nkola olowooza nti abantu abo okugenda omutima gwogenda obagabanyiza osala ku gugwo n'obawa oba omuntu agamba nti njagala kulaba Kyagulanyi ajja ku lulwe nga ye waliwo be nalaba abaali bambadde ne uniform z'ebibiina ebirala ng'ate bagoba Kyagulanyi bagenda gyali nga badduka bagira bobi ng'ate bwe babaleekaana waliwo ne yali kulala ey'ekibiina ekimu n'abagamba nti bannange tuli ku Kyagulanyi n'ayimba n'akayimba kakati ebintu ebimu bibeera mu musaayi gwe nga muntu njagala kubuuzaayo
omanyi kye bayita obulwadde sebo ate ndowooza nayo njimanyi kati Kyagulanyi we tuli yafuuka ndowooza eri abantu buli omu kitegeeza yetaaga Kyagulanyi mu bulamu bwe yafuuka ndowooza nga bw'olaba omuntu bw'abeera awo obwakabaka obulaba wali olabye kabaka ng'alina gy'alaga atimba ebipande Kyagulanyi nga alina gy'alaga kimwetagisa okutimba ebipande naye ate weewuunye waliwo abantu nga bo bagira bingi nnyo ne bagenda basooke bamaanyuleyo ne bye basanzeeyo mbiraba bingi watimba we bajje ebibye ne batekawo ebyabwe naye ekyanti kati tekikyusa bali ku kwagala era ojja kugenda okulaba ng'abantu bakubye miggo ne bagendayo gy'oyagala nga bajja kubeera ku mukolo gwo nga tekuli asanyuka naye ng'abayimbi babayimbira nnyo bafa okuyimba naye nga be batutte abagenze ku mukolo bali bati kwena okwetegeeza nga abantu nga bakambwe bulala be bayimbira baba bakase kubaleeta baba balowooza ngeri gye banaddayo abasajja bano kuba omutuufu gwe tunaasaba sente ezituzaayo eyo yembeera eri mu nsi Kampala namulabye olabye amazzi gakulukuse anti waliwo gwe balwanirira abe bulungi aliwo omuntu wa bulijjo waliwo kati bagambye bazimba mwala omwala baba baguzimba emitayimbwa gisooka waggulu gusooka kuzimba koyiwa sirabu awo waggulu obulaga nga azimba ekizimbe ekyo kati babadde bazimba bizimbe tebabalimba ne babadde bazimba mwala kati bannayuganda basigale ku kye ekituufu ate kakati oba waliwo gwe balwanirira era walese bwe wabaddewo abeegugungamu nga balwanirira rights zaabwe ne babayiwamu amagye mboko nekaaba lwaki okaayana nti ebintu bye byonoonese okwonooneka omulimu gw'oli gugenda mu maaso kubanga olina ebintu mu basement amaduuka 1,700 gayimirire kubanga gwadde olina ebintu bya milioni 2 agenda kuteekawo amaduuka 1,700 kati yaleme kufuna ne bannabala bafuneko baani kyeŋŋamba nti agenda teekawo amaduuka banno bafune bw'ojja sokaanira olw'okuba olina obukadde bwange 2,500 neewoze mugundi ebyo byonna bikolwa naye byali bikoleddwako ababikola babikola naye waliwo ekyo temulina okujjukira buli lwoba nga olina kyokola osooka n'obuuza nti eggwanga lyatandise ddi likoma ku ggwe akola ebyo era ebintu ebyo by'otulugunyizaako abantu oba by'okinyizaako abantu oli bisiba ku loole oligenda nabyo ebyo byokka bw'obitunze ensi tebagikubako ki kifuba balukwaga abo balina engeri gye bazenga bafumbafumba abantu ate bama ne beegaana anti kati ekyo butanywerera ku kigambo kati kyenvudde gamba nti gundi bwe yajja Kyagulanyi abantu bangi nnyo bazuuliddwa bye babadde bakola kuno kubanga kibuyaga kujja ennyumba netuuka kasonya kati mu byonna kye tuba tumanya nti eryokanga n'etonnya netulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo Kyagulanyi alyokangana gye netulaba enkwezenge oba baliwo kye bayita enseekeezi owayo kyajjanja bavubuka abavubuka amajjanjaba si bavubuka bokka buli munnayuganda yenna buli muntu yenna yandibadde afuna bicycle kick kye kamu ku buddagala eriyambye abantu gwokyawulirayo abantu abawooza nti tamalaako abakazi nga bano bwe abadde tamalaako ebyo nabigobye kakati abakazi atya okwogera nti waayo musajja alina omuliro muyitirivu omusajja alina omuliro ajja kugamba nti muliro gwe gwanzijeeyo kati abamu abaali bamanyiire okunyagulula batya kwogera nti kati omuliro mungi omwana yatuwa akaboozi awo balina omuwala bamugamba omulenzi nti ogenda omukule talina muliro genda omukule omuliro gwe guli wansi ekikonde kimu tekiriiko ekikonde batule yayiika ebisenge nagamba ekiro kange nenkibbe kasaba ngambe nti ebikondo tebiriiko yamwanguyiza n'omwanguyiza nagendayo naye yadde akaaba amaziga yaga mwansudde mumbi emikondo byonna kuliko oba tonnatuusaako gakubye edda ebisenge byonna mwajjula amazzi byonna kakati no gamba nti baatuleyo njagala njikuume nga ebisenge biramu ng'omuliro kweguli n'amazzi mwegali nga bw'eba mmotoka serefu ekuba kimu obeere ng'obeera toli wakujampinga obeera muvumu nga amagulu ga tripod nolwekyo ojja kuba essimu 0752 4 3 2 ng'okuba bicycle kick zokuba zokka zilala okuba zivole ezitalabwangako omuntu aliko omulimu gwagenda okukola bw'asooka n'ayita eyo kikkirizibwa nasooka ojja omutereeze nze sirina buzibu bwonna nkubuulira nkukola service ate bw'aba mukyala ng'ayagala kutereeza bba naye mukolako gw'omwana omwandagiro nze nkuwa negamba direction for use kola bwoti ne bwoti negamba nti use as directed by
Dokita Kojja Kagatto kale ye Kojja Kagatto utambule naye embeera zonna zaffe nga mumanyi musajja wange tubeera naye mumukubire kasimu wako mumukubire kasimu ebintu biterere mumubero ne mwefe byaffe ne mwegiragira ne mumukubire ebintu biterere kale sijja kubanga tusokawo wano kujjako kubalagirirwa Dr. Senjobe mwabaina mbi pressure bi ulcers bi sukali ebyo tugendeyo Dr. Senjobe mukubire kasimu namba hiyo wansawo ajja kubanga ate abakolako bulungi nnyo ebintu sobanga ate biterera bulungi nnyo nyini ddala asangibwa Mengo ku Ham Mukasa Road oba opposite Masengere awasangibwa mugende omukubiri mugende doctor nina sukali na pressure nina ulcers n'ebirala byonna ajja kubanga atakuyamba ebintu bitambule bulungi nnyo weewaawo ne wali eri ku Dream Restaurant Wandege wana mubirwawo tutulawo ne tuli ekyemisana ekyeggona ekyenkya bwoba otuuseewo osobola okubanga ofuna jakutwalayo ko lumundi yeko jakutwalibwa na mubiri walungi nnyo ne Dr. Senjobe nali njagala omulaba naye maama kikyate kyagana ati munaya nzate yandibadde yambira aligamba ndi netwala bwetwazi nade talina buzibu Dr. Senjobe talina tabbo nemu jawuli kyataka nomugambako ni munayo gwoni yandiagadde akulaba Kojja Kagatto akwetaaga nja kumulaba we naddamu okumuna nja kuba mutegeeza ensonga eyo so ku Dream Restaurant Wandege yamugendeewo awo ku Equity Bank wamukira ku Equity Bank oba ku kwaka kazimbe kaita Haji Kasule Mall then ekizimbe kiddako ye Dream Restaurant oba kataleke Wandege ebizimbe bibiri obitambulamu otuka ku Dream Restaurant ne ka delivery bakakole namba weri awo ojja kubako basobola kubanga bakolako kale mukama batukumire bere bulungi nnyo mwabalowooza mbu simanyi Kyagulanyi simanyi yakoze byogenda kati mujja gwa nakyo yebo yagenze yaha kiki nnyo kati abalango temubeetaaga bwe mutandika